Crysto PANDA ne boyogera ebigambo 13 ekyamazima ddala Bruno K kati abantu gwe baagala. Panda kankubuulire ne boyogera ebigambo 10 ebivuma Bruno K right now omala budde. In fact you'll look a fool. Crysto PANDA ogera malizanga olabise ng'omusiru ng'ate toli. Guno omumwa guno ogulaba. Timing is the best thing. Crysto PANDA sirikako. Just shut up. Kitegedde. Byoyogera bituyambira wa. Yes, Bruno K yeyongerayo with his life. And by the way, Bruno K is doing well. Chamazima Bruno K. Enaku zino akasente agenda akafuna. Si oli Bruno K wedda. Kati omuntu bwatyo ng'akulaakulana. Ng'ate mwali mwenna. Kwa Bruno K yaguddewo akabaala ake. Zi kampani zimuyita ne zimuwa ku bulango. Namulabye agenze kwezi. Eno kampani etwala abantu ebweru. Gwe Crysto PANDA gwokozeewo ki? NTV gy'obadde okola baagyegadde. Kati olwoozaako ki PANDA? What is your plan? PANDA NTV kati toyina mulimo by the way, you are jobless. Crysto PANDA actually wetwogerera kati. Mu bannayuganda bali employed Crysto PANDA gwasooka. Kaimufo ky'okwetereeza ogaye bannange NTV baagigadde. Nzizaako ki? Oli mugabozi. Useless talk. Bruno K namuyirawo omubiri ebyo byaggwa. Bw'oba amuyirawo omubiri simple. Kati we move on. Nyiga next. Mu bulamu weeyigiriza okunyiga next. Omuntu mukyawe mupame mutoyi mu flasinge dakukiddako. Nze bwendi. Nze bweganti kasitaganti nkukyai. Junior, I'm like that. Ensi yonna ekimanyi. Nze bweganti twawudde. Munsi mu kabuli ne mu ggulu. Tuba twawudde. Nze nina abantu b'enkyayi nga bali baluzosola bakyawa. Ne mbateera nno ddala. Ate ne nsigala nga ndya nnwa. So PANDA have that heart of moving on. Bruno K muleke. Buli omu Katonda yamuwa omukisa gwe. Buli omu Katonda yamuwa omukisa gwe mu nsi. Tolemera mu gwa mulala. Kati nze nakkiriza nti Bruno K right now gwali ku top. Gwali ku top. Era nawe era tojja kuwangaalayo. It will not be too long. Bruno K nawe era you will not be there for long. Nga bannayuganda tebannakuta. So use this time to enjoy. Kola ebibozibozi. Nange nakoze nyimpanya life. Gye tuliko. Nze sina gwe nja kukyaza wano. Njagala obaddiramu era mwatandise. Junior, nawe kyaza abantu sina muyimbi gwe nja kukyaza. Mbusimanya nkyaze ba comedian sina. Ene yange njibeerako bwomu. One man is army. Nze sola kola live za sawa 5 ez'ekiromba nebase. Mama nsulenga ntunula kubanga mbo views. Excuse me. Sikyafa nansi. Mbeeraawo mbuninda abantu. Which people? Munyambe ki? Ye mumpe ki? Mumaze banga nga mumpalana nali nvuddeko ki? Era ndi maka gange netuulidde. I eat, sleep, drink.
kwera mbadde sipangisa nti Land Road anangoba muzigo banange society byakumalako mirembe era mbadde sipangisa nti we mutansondere olwo Land Road nga ngoba mizigo I'm at my residence in Chengera sleeping. Abagala ovuma Bruno K musoke mu mulinde ng'afunisizza omuwala olubuto kubanga buli mwaka Bruno K azaala. Ndaba awo kawe nina mulindira. Abagala ovuma sister ball mwe mu mulinde wali wokanga azadde kuba ye buli mwaka azaala awe mbamu wemba muvumira naye kati musoke mumuleke yenjoyinge kwa kati social media mwagala Bruno K kati abantu bamwagala kati mwenna abagala omuvuma mulindemu ng'omwaka guno tegunnagwaye ko era Bruno K ajja kubanga azadde kati awe tujja omuvumiranga waliwo omukazi aleese omwana kasita batijja n'omuntu neera bamala ne bamuta nawe Bruno K your time is coming and if that time comes tujja kuvuma Uganda bawe buwibudde nze Uganda bali banjagaddeko nebanga our boy Junior sister teri akwata ku Junior Uganda bali banjagaddeko nga banjagala biri ebyo olusuusuuto naye bivumo bye banvuma kati weewuunya Uganda ebivumo Uganda bye munvuma kati neewuunya bwewuunya nga mwanjagala kabuga Junior tasobya naye ate nze temwanvuma kutuuka ku Anko Kuku ye Samaongo Abana bamugayiza abana tebakyayagala kumanya abana bakambwe Jebbi mbune mukazi we bayawukanye musimanya mbu Jebbi mbu yekuba tatu oba kasolo oba ku kisambi mbu ate omukazi n'agiraba nabyo sibitegeera oyo mbu CEO Afrostone mbu bayawukanye ne Jebbi mbu Jebbi mbu ate oba yekuba tatu oba kasolo oba kabina mbu ate omukazi ate n'agigwako oba tatu oba yali ate egamba ki oyo bamukutte ng'alina tatu ya ex we ku kisambi ex ate yali bamukutte ng'alina tatu ya ex we ku kisambi ex we bamuyita Shadia Olire ganoonyerezeeko wali ex awo mbu atunda maanyi ga kisajja ex we yali atunda ki maanyi ga kisajja owa Jebbi ye era ne kati atera nnyo beera mu video akola nnyo live nga yeetaddemu okwasama yeebikkirira takyalaga face kati ex mukazi musajja mukazi naye atunda maanyi ga kisajja simanyi oba maanyi ga kisajja ge galeeta obuzibu ate oba omukazi yabuba ate bali bamukanikira bba Jebbi bali bamuteeka maanyi ga kisajja ge gamuwaga Tatu simanya yabadde kasolo simanya tatu simanya kasolo tatu yabadde yagyekuba kasolo esebo kati bagikutte batya yabadde yeyambudde endowooza oli n'agira kati nga ya ex we yaki ya ex bayawukana naye ate nga teyagijjaako lwaki teyagula spirit ono ow'enviiri n'agikukulukuunyako n'agijjako owaayi kati Crysto Panda yabadde ayagala tumuyambe tuki Crysto Panda yabadde abakubira omulanga kati Samahongo n'agamba kaleeteyo Crysto Panda ebivumo bye mwavumya Samahongo
Sewo Junior ekimanyi Samahongo yamanyira abavuma ekyengera nga agamba gwe. Samahongo soko omuleke tonteekamu. Kati yamanyidde ab'emukono era nga agamba Bruno. Naye Samahongo asulawa. Ku muzigo ekisaasi ate asulawa. Yewananga bw'alina ssente Bruno tasobya. Ye Samahongo alina bizinesi ki mu kibuga? Mubuuze waali akuwulira obadde obuza bizinesi za Samahongo. Mpulirawo nze nina ssente alina bizinesi ki e Kampala. Ne kamera bamusondera nsondere. Ajja bikubuulira gwe mubuuze buli kibuuzo ky'oyagala kwali akuwulira. Bruno tasobya. Ate nno Junior nali nakuggyako follow. Kwogera bya kisirusiru naye kati koyogedde ku Bruno n'otereera kati nkwongedde. Wali wanzijjako ki? Nali nakuggyako follow ng'ovuma bebe. Kati njikuwadde leero ng'oyogedde ku Bruno obulungi. Kamiliyoni ne Seeguya bagenda kwetwala mu kkooti. Seeguya ow'olugambo yafulumizza amawulire mbu omwana omu owa Kamiliyoni mbu DNA yakomyewo nga si wuwe. Seeguya owabukedde mbu ye yabyogedde mbu omu ku baana ba Kamiliyoni nti DNA yakomyewo nga si wuwe. Kamiliyoni n'avaayo n'atiisatiisa mbu agenda atwala Seeguya mu kkooti owabukedde. Naye maama tannamutwala mpaka nakati. Tannamutwala. Kuba ate ye Seeguya yagambye mbu yasonyiye busonyi Kamiliyoni mbu kuba byabadde aleeta ebyama. Naye waaba omwana si wuwe era taba wuwe. Si abawo nnyo kyamaanyi mbu kitwalisa Seeguya mu kkooti. Oba DNA yakolebwanga omu ku baana ba Kamiliyoni si wa Kamiliyoni. Tugendera awo. Aye tuddemu ebyo. Siwe era siwe. Kwa Seeguya mumanyi tatera kulimba. Seeguya tatera kufulumya bistole byatanoonyereza. Soke tusabe akulisaayo mwenna abavuddeyo South Africa mukulika eyo. Ensonga ze South Africa eyo nzibuzibu. Naye nga South Africa okweyisa bwetyo. Mpuliddeyo abantu nga bagamba mbu simanya abanoonya emirimu okuva mu mawanga amalala mbu be baleetedde aba South Africa okutabuka. Kisoboka okuba kituufu. But partly ekireetedde South Africa okuba nti beeyisa bwe batyo bakulembeze baabwe. Abakulembeze abafuga South Africa banafu. Tuvula aba South Africa kibawadde beetu okwokya amaduuka okuba abagwira ne babatta. Kuba abakulembeze banafu. Mu mawanga amalala ebyo tebisoboka. Buli ggwanga lina abagwira. Ne wano wennyini e Uganda tubayina. Abalitruya basazeeko Kabalagala yenna. Gende Kabalagala olaba abalitruya. Abalitruya okumanya bawambye Kabalagala. Bakozeewo n'amasomero agaabwe. You can imagine. Genda wano mu Kisenyi. Olaba Abasudaani. Abasumaali sole. Twali tubaseeko. N'olwokubati abakulembeze ba South Africa banafu. Baagala nnyo okubawaana. Kitegeera. That's a problem. Bali proud. South Africa bali proud for nothing. Mbu batula mu G20.
Mbobo batula mu bleak. Lasha. So ensi kasitebera n'abakulembeze abanafu. Nga the regime is weak. Expect lawlessness. Ero mtiadanga South Africa gwanga ly'amaanyi mu bigambo. In words. Kati waliyo gwanga ly'amaanyi litalina security esobola kuzza nsi mu order. Eggwanga ery'amaanyi terisobola kubeeramu lawlessness, obutatambulira mu mateeka. Teri eggwanga ly'amaanyi ali bannafu. South Africa y'amaanyi mu bigambo, but physical power, because they need to do a lot. Ebizimbe si maanyi. Yes, a country esobola okubanga ine ebizimbe bituuka waggulu. Israeli teina bizimbe biwanvu. Ne kati president wa South Africa Ramaphosa ne ANC bonna banafuye abala bululu. President wa South Africa kati abala bululu. Tafaayo ne mawanga amalala. South Africa byekola tebisoboka mu mawanga agali serious nga Uganda. Abantu bagivuma naye Uganda eriye bitasoboka wano. Uganda ndalamu. Bwoba oleeta effujjo lyo mu Uganda olina oddireeta mpola. Ko abafuga wano bali serious, bazibumu. By the Uganda is a very organized country. Wadde mwabagibeeramu temukiraba. Kati gwe kwate ekifaananyi kye South Africa okireete wano tebisoboka. Ne bakuba abantu nga poliisi weeri. Ne bookya bino si byaba immigrants. South Africa egisumbuwa si bagwira. The regime is weak. Ramaphosa munafu. Government nafu. Government etojiwamba. Urane speech zakola. Hey no, he's there right. Right? You guys, let us be serious. Bali mukoche bintu y'abantu. President of South Africa, it's there right? Very lazy man. Very lazy. I wish South Africa esofuna ko kubasajja abakambwe ne bagifugamuko. Ne kati obatunulira bonna ba Tabumbeki, Ramaphosa, ne Nelson Mandela ne yaberanga ku ebyo democracy, human rights. Ebyo mu Africa omuddugavu imboko ye musobola. Africans only understand one language, force. Naye omuddugavu bw'omuwa ku mirembe, tojja kusigaza gwanga. Gye bufa ne gye bulaga omuddugavu ategeera ekintu ekyo miggo. Kati abaddugavu e South Africa bafunyeeko ku mirembe gy'abazungu freedom wa Europe, right of speech. Kebeekola ekigeni. Omuddugavu omwe emirembe gisukkiridde. Tosigaza gwanga. Omuddugavu yetaaga okubamu ku mbooko. Yetaaga okuteekako ku basement. Twa Uganda yeyina basement. Omuddugavu bwe yeetaaga. Naye omuddugavu muwe emirembe. Kaya babooki ebyo ebintu e South Africa abaana bato. Young boys. They don't even care ensi eragawa. So, omukulembeze waaba munafu. You expect that. Wano e Congo, lwana amala basabula aba South Africa. Ne bategeera His Excellency Kagame kyagamba. His Excellency Kagame yabaga musive Congo ne baga. Yamala bakuba n'abatta. Baba South Africa we bali. They are proud for nothing.